Nze Sekigozi Stephen va mu Busiro South constituency va mu Kajansi Town Council muluka gwesisa ku kyalo Namuzi nzize mu butongole eri ekitebe kyange okwongera okyeyanjulira nti nina enteekateeka okuvuganya kifo ky'omubaka wa Parliament w'e Busiro South. Kyasanyu leero nti commitment ngikoze mu lujjudde gye saasobola kukola mu kalulu akaggwa, naye nvuddeyo ng'ensi yonna eraba nga nzize okusaba ticket mu butongole eya pate yange. Ndi mwetegefu n'ekyo pate kye naabeera esazeewo, naye nkimanyi bulungi nti emyaka 10 gye ntambudde n'abantu b'e Busiro South, kimanyi bulungi ne banaakola evaluation ne batunuulira ensonga z'abantu nti mbadde nabo okumala emyaka 10. Njagala mu butongole okwebaza His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu mu President waffe okubeera nga yavaayo n'atuwa eddoboozi nga naffe tusobola okwogera. Njagala n'okwebaza akakiiko ke yateekawo aka EMC akalondoola ensonga zino tubeere nga kwongera okututunuulira ne katukuba mu ttooki oba tutuukiridde. So ogwange kugenda kubeera kwebaza nakakasa nsi nti ndi mwetegefu okutambulira ku musingi ekibiina kyegwaggulwawo ne kyegutambulirako. Ndi mwetegefu okutambula n'ekyo akakiiko kye kanaabeera kasazeewo naddala abantu b'e Busiro South, naye mosso ndi mwetegefu okubeera omubaka wa Parliament w'Abannayuganda bonna beere nga nze eddoboozi lyabwe. Today I come to reaffirm my expression of interest as a Member of Parliament Busiro South. I've been in that constituency for the last 10 years. I am certain with the groundwork that I have done for the last 10 years, I'm very confident that the party will look at my credentials, but more so look at that I've done for the people of Busiro South and consider me to hold the party flag bearer and be the party flag bearer of Busiro South. However, if things don't turn out to be the way I anticipate them to be, I'll be willing to rally behind who the party will bring. But I am confident that I have done my part as an individual, and I'll let the party do its part. I'm confident that the people of Busiro South, this is people power, Vox Dei, Vox Populi. The people's voice will proceed, and it's the voice of the Lord. I'm very confident that for the time I've been an active member of the party and that I've been active in politics, I have a proven record that I'll be given the card. I would also, in a very special way, want to thank my president, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, for giving us an avenue, for being the voice of the voiceless, and to give us the confidence to come and be part of the people that change history in the Republic of Uganda. I thank you.